Mwebase Sajja Kinyampo nze okuva mu struggle nkuba embooko mwebaka ki gwe weebaka ki ng'omukulembeze tali safe ati bye byembagamba mwagala nnyo okubakola mwagala kubeerawo nga babakola babakati bakwatirira ki nga mukulembeze tali safe mumuli awo mulowooza byakubakwatirira simanya daddy I want this daddy which daddy are you saying when the real dad is in danger mwamulowooza nze nabagamba abantu mubayita banyampi abo tebakyali banyampi binyampo byennyini ebyamaggi gano amaggi agasuzewo nga mawolu ne bagabugumya nga mafumbe ne mulya beebo banaye omuntu akunyigiriza n'owulira nga n'ennyuma wakumyuse naye lulibo olwo lujja ku kyolu banaye njagala mbabuulire ekyama kimu tuulako eddakiika 2 oba 3 omira omukka ogaana okussa olyoka ojja okimanye nti katonda yenna nnyini buli kimu naye waliwo ebinyampo ebirowooza nti byebyetisse buli kimu ebinyampo ebirowooza nti byebirina buli kimu naye nabyo nga biringa ffe biri awo biraajana bulaajani biraajana mukama agira akyabirekedde obulamu nze nabagamba waliwo onaani ye bebekulu ate bebekulu nakugamba nkubulako kati nali nkwadde vidiyo 5 nga nkwogerako kati nkubulako vidiyo nnyo obutayiddamu kuteeka mu kamwa kubanga tolina makulu nakugamba endowooza ya bebekulu ye muntu gw'olabanga baazaalira ddala mu ssengaawe talina bukojja endowooza omuntu yenna gw'olaba yeerowoozaako yekka omanya bumanya nti oyo talina bukojja baamugira ddala mu ssengaawe ne bateeka awo nawe n'alaba nga bamuzadde nze nabagamba abantu abasinga ekibaleetedde okubeebakako ng'ayagala bwakwebakirako is to praise those people whom you think they are better and they will be better oshegeera abo abantu bamutwala nga babayisaamu amaaso ne mubatwala nti baakabi nnyo simaa bebekulu tayogerwako simaa gundi tayogerwako mwana wani tabeera bwoya nnyuma tameera bwoya nnyuma Ugandans I'm here to tell you ekintu kyokka kye tubasesobola okuyimirirako kitununule kulonda umbrella n'ebyokutandika okuŋŋamba nti gundi mugagga tomwogerako obugagga bwe butuyambye ekiwano mu ggwanga alinga n'amazzi we want to secure our future not our properties or our friends properties tuli mu Uganda si ku securinga properties z'abagagga bannammwe ze mutandika okwogerako bweyogerako esika embuga mugagga bweyogerako ani mugagga obugagga bwe bukuyambye eki okutandika okuŋŋamba mbu musimahamu naye mugagga simaatayogerwako ku bizibu by'olina ali akuyambye eki when he was sometime back ng'akyesinga abantu from his building mulekerawo okukuliriza abagagga kyovolanga musigadde muli banaku oba muli binyampo nammwe nga muŋŋamba nti kati tuli binyampo twagala Uganda ensuubize twagala eddembe mu nsi yaffe owulira naye bw'otandika okuŋŋamba mbu simanya gundi kati gwe gundi omwogeddeko omusinga kitapama bwe baba baziika waliwo gwe wali owuliddeko nti mugagga bamuziika waggulu mulekerawo okubeera nga mutambulira wansi mu bigere by'abantu that's why my president these days comes out and speaks something Bobi Wine kati buli bwalaba abaana nga babatulugunya abali naye okitegeera Bobi Wine buli bwalaba ennaku zino abaana nga babatulugunya abatambula naye avayo n'ayogera lwansonga kibeera too much omuntu wotuukira okuvayo okwogera nga kisusse our brothers and sisters are killed buli bamu bali mu kubonaabona olw'okubanga gobeere bulungi okitegeera
gwe ngotandika gamba when you talk about this person has money nezikuyamba ki Bobi Wine is trying to secure agezaako okulwanira obulamu bw'Abannayuganda emitwalo n'emitwalo miliyoni ne miliyoni wabula gotaleka kuŋŋamba mbu bw'onooyogera ku gundi mugagga taafulu mwenna mulinga ebinyampa abamu kasita oba ng'olowooza endowooza bwetyo nze anti kadduuka nkuvuma ne nkuwa ne risiiti siina ssente ya muntu gye ndyako nsasula omusolo wano ndi munnayuganda by birth eno Uganda yaffe wano wetukulidde naye buli bw'oyogerako ne mutandika okuleeganywa buuja ayogedde ku gundi amusinga ki when is 40 years ng'abadde asula mu muzigo abadde tasula mu mizigo wano nze ku myaka ejange nina ate akaviiri temukoogerako nja booli gwe gwenda bya commenting akaviiri kalabe onayo obuviiri bwonna buno obubeera mu struggle kati osiba otya enviiri ennungi mbu bakulabe musajja kyagenda okukulaba mwina n'obudde obwagala okubeera wano nga mweteekako bi-makeup ebingi mumusikiriza abasajja buno obudde bwe tulimu kwa advertisinga what is going on bwakulabula bannaffe abalala kitegeera so mulekera ebyokudda otandika okutugamba mbu bw'onooyogerako they are no longer banyampi they are just binyampo themselves bano binyampo mulekera okutandika okubeerawo nga mutandika okupraisinga musimanya ono bwe nnaamwogerako ono bwe nnaamwogerako ono bwe nnaagamba nti muboogereko binyampo type binyampo tukooye okutumanyiira abasajja tebambala leeya ne batukwana mu kkubo in fact bambala leeya kati abasirikale abamu ne batukwana ne bafuna omukisa bamalaya ne babawaako ate era ne batulugunya kati bo baagala kyabo ng'abasirikale abali mu ggwanga biki bye baagala what are they thinking about every time planning to torture bannayuganda kikikyo basaba abantu shegera tebayambala uniform baludde okukugira okwegadanga ayi batukwanye tubawaddeko ate the same people I know goze chindese ku live ndi musanyufu Bobby is my son, is my president, yes, because my son is called Bobby Wine. Liye bili amubatiza ate sagala kumanya. Era n'abamubatiza nabagamba. Waliye rubago bate bagala kulimuyita nabo bagende mu Geyeena kasasiro. Bino ebintu bye tulimu biri serious nabagambye tembita bintu byakwegadanga. Nto jagama nti bampomedde bantuse bankoze eki. We are about all Ugandans. Tuli ku future yaffe. We have to secure our country with a good president. That is Robert Kyagulanyi Ssentamu. He has a mansion there. He has good things. Ayina ebintu ebirungi ebikyasize banaite munjogeza luzungu nabagamba amasomero ge nasomera mu mapine wakubadde na mala senior 6 nayo natula na yabwerere byonna ne bingwa byonna nengwa ninga munnamwe gwe musabe bipapula munnamwe naye alinganze bo baddala okakasa muzeyi watula senior 4 oyina ba obize eki awe mbalala ku gundi wano ogamba teri wadde omuntu avayo nakuyita ne obi gwe watulira webibuuzo kale Obote yakoma oba Amini yakoma mpi 7 naye yayina bagundi banne yayina ba obizi nga bafane bogera Obote was my obi Obote was but Museveni ye buli avayo n'agamba amumanya gambo yo musajja mutemu mumanyi mabege yo nga gwe bakuma ne simanyi nti goyinza n'okubeera president nawe olinganze ebintu byoba oba na okolera mu mpapula zaani nange nyiza n'okuba nyina empapula z'omuntu ze nnakoleramu nga nange nnimba bannange kati biki bye wasoma by'otulimba naawe si wina gwe mpulira ava mama ba obi bonna wabatta tewali wadde ava yagamba nti is my obi from Ntale naye Museveni ate bannange otujoze mukwano otujoze kutuuka ku point esembayo siwulirangayo na muntu wadde n'omu avaayo n'agamba mu is my obi wabula kye bavaayo gamba nti he's a terrorist wembandowooza kati oli ku mwana owaffe oyo omwana munnayuganda yazaalibwa wano yakulira wano amanyikiddwa ensi yonna emumanyi you asked him his academic papers
they were revealed out. Ezizo ziliwa mukwano. Mututadde mu nsi etaasoma mutufudde ebisiro mutufudde binyampo kati naffe mukwano tetuli binyampo. Tuli bannayuganda abaagala ebintu byaffe. Tuli bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Basajja mmwe muli binyampo. Bali babadde bakutte emmundu bayimidde mu maaso g'emmotoka ya Bobi Wine. Bwe mma mukimanyi nti you are strong than we. You are stronger than we. Lwaki tibihabulwa togamba batabani bo ne bajja masiki ku maaso. Nammwe mukimanyi ekikolwa kye mukola kikyamu. You know what you are doing is not good. Si kituufu kye mukola. Batabani bo kye bakola si kituufu. Y'ensonga lwaki beebikka ku maaso. Naye waba bamanyi ddala okutta tekirina buzibu. Okitegeera. Waba bakimanyi ddala nti okutta tekirina buzibu. Kiki beebikka ku maaso. Let them remove those masks. Bashikole mu lwatu. Njagala mbanyonyola ebigambo bisatu. Tewali kintu kirungi okubeera ng'oli malaya naye ng'oli munnayuganda. Nga n'okubeera n'ekinyampo nga si kyawano. Muli binyampo. Bantu mmwe. Mutukwekudde buli wamu. Mututinkudde kuviira ddala ku mutwe. Mutubikudde ennyindo muzitaanize upside down. Mutuzze mu mabeere. Mutuzze wansi. Mutuli ku bigere. Ye bannange kiki ekiri mu Uganda. Kiki temutuwa mirembe. If they think they are doing something right, lwaki tebajjako masks ku face? They want to kill Ugandans for nothing. Then on my mugamba nti he's sexualing he's sexualing Uganda. Biki byakola? Ebyo byakola mulabanga asexualinga Uganda. Nagana aba people power okukyala ku ma TV. Those who want to be on TV have to be on the side of NRM. NRM kati yekola ku ma TV. Naba ma TV bonna binyampo. Sina binyampo. Byennyini binyampo. Kubanga nabo tebavaayo ngeno bonna babutise matama. It's high time we secure our future with Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye ng'atidde nnyo. Ng'atidde nnyo obudde bukyali. Bannange January tannatuuka mukwano. Mutidde nnyo. Ebikolwa byamwe byonna biragira ddala nti temwasoma. Abasirikale nawulira nga bakuuma law and order. Naye omuntu akwalita ziragamba bw'osimbulako katini nkusse. Bw'osimbulako emmotoka yo katini nkusse. Bw'oba weeyita w'amaanyi ddala nga muli bakitalo ekibeebisa ku maaso. I have had a policeman ng'akutte emmundu agikookinga ku mmotoka ya president ng'ayogera Luganda naye Abaganda mwaba akimunsonyiwe. Newankubadde naye abantu bonna abazze bakola ebintu ebikyamu. Abantu abali mu kulya mu bannaabwe olukwe mu Europa ne mulope wa dictator mu Europa yo mwekatulula n'abasekerera n'obasekerera. Lwaki temwejjaamu guli omutima? Lwaki temweyagaliza? Bwe muwulira nti Omuganda agenda kufuga munyiiga bunyiizi mmwe bennyini ffe aba tribes endala nga twamusapootinze dda. Lwaki mweyinako effutwa? Lwaki mweyinako obukyayi? Lwaki mweyinako obukyayi? Nga naffe tulabira ku mmwe. Twandyagadde tulabire ku mmwe ffe aba tribe endala ezitategeera. Nze ndi Munyankole sitegeera. Munnaye wano abategeera Banyarwanda kyova olabanga they are killing people. Si Banyarwanda bonna but Museveni is killing people. He doesn't come out and speak anything. That is my complaint. Abantu b'NRM abasinga balowooza ng'abakazi bamalaaya. Abasinga NRM, that's how they think. Malaya ne bwebaka aloota kintu ekyo kubanga ye business. Aloota kintu kimu. That's how NRM people are. Tebalina mitima. Tebatwagala mu nsi eyaffe. Wabula ffe tuli mu kunenengana tweruma bwerumi.
nakanja konna kamya nakitto mwenna mwewalana awataliwo wadde n'ensonga. And when you call these people out, Rachel Muwalana, Bobby Wine, Muganda Munamwe, they don't have any reason. Just because they are paid, buno busente buno bumitwala asatu. Kati basajja mivulo so akumuwa sente mmeka. Empeke yazisigalako eza ARVs, ne bamwongera ekizigo kya Baby Njunya, bye bimwogeza ku Bobby Wine obubi. They are not giving him anything much or anything bigger than what he had at first. Hali awo atula butuzi. Sembe za kamereni. Just because he doesn't want, he doesn't want Bobby Wine to be the president. Nebwe muna akola mutya nabagamba you have been hacking the Ghetto TV simanya bichi. Even if you hack Bobby Wine's toilet tujja kusima empya. Buno obulamu bwe tulimu tuli banna Uganda abagala ebyafata abagala ensi yaabwe president njagala nkubulira amazima. One day will come, you will live. Nokwogera ko tetuli kwogerako. Mwe mutuletedde okubanga abantu amu bafa ne tuddawo ne tujaguza. I had some man saying a police has a right to shoot. We have a right to shoot. Kati gwe oyinza okubanga right oyinza butagifuna. Gwe wenyini olinga kawanga. Tolina mubiri, tolina kyo olinawo. Kitegeera kati abantu ngabo bwavayo n'agamba nti simanyambo we have a right to shoot. Mulambo gutambula. I remember telling you that most of the people in NRM, or some of them, they are just non-living things that have life. They are like polythene bags. They are non-living things but have life. From one place to another. They are some of the NRM people saying such things. Not really omukulu wa police natuwa wina atoka kugamba nti nabadde ndi wana ebinyebwa ne bikwata era babinyebwa kubanga nemboza jigatagata alaba tekola wabula alemedde ku muzindaalo. Bane bantu mbate mwina byakwogera mutuleke tunyigiriziddwa ekimala and we shall fight you until our last breath. Very many have died. Nabagamba tolowooza nti woyimiridde tewaliwo bantu. Woyimiridde oba wootudde wansi waliwo bantu. Temulowooza nti waliwo nsolo. Buli wola abazimbye ennyumba already waliwo abantu. Abantu bafa kufa kubuchanga Yesu ajja ku nsi naddayo. People have been dying. So buli woyimiridde waliwo omuntu. Tuleme kutiisatiisibwa nakubanga batudiverting okutulemesa okubeera ku mulamwa. Bobby Wine alina buli kyabugagga n'emu bye mutannamanya. Naye avuddeyo asule mu mpewo olw'okubanga gwe. Bwemba mugamba Museveni Munyankole. Bunyankole is outside of Uganda. I think Bunyankole are also in Uganda. Then why is he doing this? Abantu bano bonna binyampa. I'm called Nashimanya Helen. My real names, I'm called Nashimanya Helen, but on my page, I'm called Auntie Kaduka. Bwabanga dala Uganda nsiye. Why is he killing innocent people? Bagende musiko bette bokka. They go for training. Tebachayagala genda training. They are doing training on Ugandans who don't even know how to shoot, who don't even know how to throw stones to anyone. Yeah? Chichi eshigenda maso mu Uganda wanene. Kati mwasomera ki? Itaba obizi bo toyina ba obizi olingaze. Muze inono zemba ina lwakuba nabo nabagoba. Nabo tebalina byakwogera. Tolinayo wadde ne obinze wansobera dda. Singa abantu bavayo ne bakube ne baogera ne bagamba our president started here, he was our nawulira abeerukoni bagamba. I remember when I was in Isejiro district ne tugende yerukoni okuzannya omupiira ne batugamba president Museveni yawandike mabega w'olugi he will be the president. Ebyo bya bulimba Museveni dekira okulimba abantu wawandiikayo diggu mwekyo ekigambo Museveni yakiwandika he will be the president of Uganda. Wapi? You will be a terrorist in Uganda. You are not only a terrorist. Gwe simanyi na bwe nyinza kuyita president because you people are killing other Ugandans. Atenga toyogera muzeyi kyekiruma n'abantu toyogera and you are saying ntukyakulonda. Mujja kwekuba joka
we shall not surrender. We shall not keep quiet. Fa abatulugunyizibwa eno nsi yaffe. Muzeyi wano si wuwo. Bino byampuna byansi balyako ne balekaawo. Balyako buli. Naye abaana bogenda kubabuza banywa amazzi. Because when you are done, they will suffer. Yeah, that's the fact. I know some Ugandans won't come out. Anti muti okubawamba. Nze bampambako nendabako. Ne batula ne baleka bagamba kalengere bwekenkana kano. Segere. Nina amaloboozi ag'abasajja abantwala. Nakati nga wulira mba manyi. They are here, they are in NRM. Ne bantwala eyo. Nesanga abana balala basatu abalenzi. Bana ina bagamba bobulwako omuntu omutandike kubuuza ku police. Don't go to mortuaries. Tebaliyo. Bana bana bawambibwa buwambibwa. When you come out and say something, mbolo ofuse muzibu. You are not a politician. I'm a politician because I pay my money. Sasuro omusolo. Ndi munna Uganda. Oyagala necho kubanga abakazi bafa bazaala na chonchi sirikire nga ndi nakazadde. Muli basiru abamu kumwe. Muli binyampo. Temucha zesicha abayita abanyampi. Muli binyampo byennyini ebyamajiga na agasuzeewo nga gabuliddwa ba customer amafumbe. Enchane bagabugumya mu mazzi agoche ate ne mugalya. Ne mulyanga mukaaga buli omu. Binyampe biwunya. Mutandika okungamba bajja kunzita. Nze nno sirina mmange, sirina kitange. Ebwaffe entaana nnyingi. Neyange bweneyungako kibi. Kibi. Mulyoke mutandika okutandika okukomentinga. Oyo nno naye bajja mutta. Ewamwe temulina bafu. Olwokuba mwe temulina n'abaana zaate mulowooza ku future z'abaana bamwe. Abamu kumwe temuzaala. Omala gateekawo magulu ne bakwebaka ko toyina na reason lwaki weebamba. Oli mbulira. Olabirawo obulabizi ng'oli lubuto. Segera. Gw'olabirawo ngo ffe tubeera n'embuto lwa nsonga. Tulinawo kye twekoledde n'ogamba owa. Bino emintu yange byetaaga okubeeramu omwana wange. Mu Uganda empya etali eno gye tulimu. Naye gw'oli kuli oli ku yes baby. Tolina na nsonga lwaki bakwegadangako. Mwe mulooza sex kwebaka basimbwa fumbirwa someone to produce kids. Nedda. You have a reason why you got married to that someone. And that's why I remember telling you. And we always say, now, Bobby is the best, Bobby Wine is the best, Bobby has the best husband. Just because Bobby took her responsibility and changed Bobby Wine. Ya buchusa. Mwesibye gamba, mwagala abakazi abasinga nabagamba mwagala biwedde direct. Nga buli kimu kiteredde buterezi. Ebyo biteredde tebiriyo. Change that idiot, the man you're calling an idiot, to a good husband or a good boyfriend or a good fiancé. It's your responsibility to change the person you think that he cannot to the person you want him to be. Obuvunanyizibwa bwa bakazi muli binyampo. Munyampa bunyampi. Lechovolanga ku page yange mbagamba mujje binyampo. Woba oli kinyampo va ku page yange. Toyina kyo following oba kukwagala kunjigako when you don't want to change. Change is a fact of life. Nze bantu banje abagala nnyo bavaayo banje emabega keeyo. Ne bagala bakozese past wange atali na mutuufu okwonoona obulamu bwange. But you made me strong and a mother and a conqueror. Nze ndi muwanguzi. Toyinza kuvaayo n'onkubisa past wange gwe nakeera ku macha ne mbagamba ku media. I was the first young lady to come out ne mbagamba nti nali malaya. Not because I was a prostitute on the road, but I was a prostitute because I had 4 boyfriends while sleeping with them. Abasinga ku mulina basajja kinana webaka nabo. You are asking for transport, Shagir. Osawa transport yakuzaye waka, osawa transport okujja okulaba omusajja nga lwaki takwebaka ko takukozesa ne mmanyindo. Ne mmanyindo naafuteekamu omugundi nakozesa mwanti buli wali ekituli ateekawo muti. Having more than one boyfriend oli malaya. Kubanga buli omukubira simu era osaba ssente ba malaya gwe mulimu gwabwe. Mugende mukole. Muli binyampo. Ate sijja kulekera bw'obanga ogwa mutulu beyo lyembanjogera ko oli kinyampo ogenda kukola otya. Mwe musibye omusajja mu ntebe. Omusajja nsobedde, omusajja ali wati, omusajja owanga akoze bwati. You are proud of Bobby Wine because he changed. He's a good example.
tononya muntu azenga amugagga nga badde alya kugundiwo nga alya kuzizo za musolo ndeko omuntu akuinspiring nga yaveeyo nga ali mu nnaku owulire ng'omwenyumirizaamu waliwo wano omukyala akomenti nze n'agamba naye nga nemedde omulaba ate sitera kusoma komenti naye wolanga nvuddeyo mbabeesebeese omanya nzani ono mukama agambye obaani agambye when will you die I'm tired of your nonsense ngenda kugamba ekigambo eki olinga obwoya bw'ennyuma obwa bebekulu tugende mu maaso oba okitegeera ekyo kyenkugambye ate sikuddamu gwe gwensosa muli benyapu the president is safe are you sure mumala bikomentinga nga biwera ate waliwo komenti z'abantu nze zenconsideringa neŋŋamba nti is safe then I will go away because I've been in my morning prayers nzuka ku saa 9 n'ensaba ne sizimazeeko leero nzize kuyomba kitegeera kati n'obawulira abaana abatayagala kukola kiri wano kikomentinga siriipu weebaka kyessaawa zino budde bwakedde edda mbu siriipu butayagala kukola kyova olaba nga abasajja babakombya buli wamu bikazi mmwe ebiri wano nga byagala okumanyiira abantu twagala Uganda empya ng'otandika okummanyiira nze nabagamba woba onoonya gw'olagira munoonye mu bana abalala nze ze tebandagira kyakkola abasinga kumwe temukyali banyampi muli binyampo directly sikiryamu seeyantama kati gwali omanyi nti webampamba ne baŋŋamba mbu either I choose money or to keep quiet nze nsirika nti kaduuka okugjako ekyo tebakulya coin bwe naasirika abakazi ne bafuna amalwaliro amalungi baagafunye bye tulwanirira nga tebinaba kubeerawo ne bwana ba Bobi Wine n'atulako n'atakola bye twagala era tujja kumugamba ekyo nkiddamu ne bwana abeera President Robert Kyagulanyi Ssentamu he has to do what he has promised that's what we want kyovola manga twagala tumulonde naye muzeeyo abitusuubiza paka myaka 35 tewali kikyuka what kind of security is giving us when his people are wearing masks distracting our president they are telling him that they have to shoot emotoka bwetambula negenda maaso nga gwolyeyo munnayuganda oli ku internet eminyira gikuyitamu ebigundi bikuyitamu naawe oli kuli oyita omwana wa munno honey baby omwana wa munno ng'omuliko muyita honey kwena embeera gy'olaba kati ebyo byakulya mwamanyira okwegadanga kyovola nga atufuze n'atupama ku mutwe lwansonga atimanyi tufe bannayuganda ekitusanyusa kwegadanga kuzaala abaana batasobola kuzimbira amasomero n'alyoka agamba nti bonna basome nga abaana batuula ku matafaali then why should I come sit down and I listen awo mba mpuliriza ki banna ba maama mwebeereremu owulira ebyobulimi byagwe bbeeyi omusajja ayagala tukipingire mu bunaku ng'omunaku ayina waayina n'abali mu gavumenti abazirya balye tuli awo ffe tulinga bipapula kitegeera oli bw'avaayo ne bamuwayo ku tusente ng'awanika Museveni olw'okuba alidde ku busente essaawa zakakati bwanoonya ne bumubula because most of the NRM money bazoogera mu bigambo tebazikuwa mu cash ne bakutuuza wali ne bokisi y'ensimbi neba abagikuwadde egenda kukuyamba ki will it help you at least bamala ne bakulumba ne baagala bazikuggyeko
Uganda is bleeding without no reason. Dictator, I want to ask you, if a press conference sits with you, what good reason can you give out? In fact, just 5 good reasons. Also, over commanding to kill Ugandans. Eh? Gwe nkubulo okinze toliddamu kulaba bitu byonna ku page eno toliddamu. Njagala nkubuuze dictator, when they call a press conference and they tell you, they ask you, why are Ugandans being killed all day and night? Can you give good 5 reasons to why you're doing that? Ojagamba mbu tulina emputtu gwatazirina. Tulina emputtu lwa nsonga twagala Uganda yaffe nga bwe twagirina okuva edda. Tukoyo okutwambaza ebintu bye China byokko duplicate. N'ogula olugoye n'otuuse waka ngeri walwambalidde mu tawuni lukutuuke waka ne lupasuka wakati. Ate era lupasuka wakati. Lwa nsonga buli kimu tekiri secuwa. No way we have security. Olugoye bata luise wakati wano wennyini okulaga ebya wansi. Either at least lukutuka mu nkwawa. That means we are no longer safe. Tetuli. Nawe nga nkubulokinga nabagamba ate teri kintu kirumanga okusubwa lumbuye kasitola bango ogenze mpozi naye raba NRM mulimu gwammwe okugulawo accounts empyanze njabbawo emirimu temulina byakola leka mbawo emirimu bwonvuma nga nkubulokinga nosobola okuba nga onoonya account empya kubanga yerumbuye mumwetaaga mbabuulira yalina bwino gw'otalisanga ku muntu yenna kati wolanga nkubulokinze okay. Kasola nga nkubulokinze ngono noyo mubulokinze muweze bameka mwenga mungambe enamba gye nakaweza.
ate owange webali olaba nembwa ziboggola nze kimpeddewo kabantwale ku makya ga leero nfudde anyway binyampo sooka osaleko binyampo anti ndaa waliwo anowuna ekuba sooka osaleko ndaa waliwo owanowuna akuba oba beba bali ku geeti singa nembwa ziba gajambula wanje you know bannange sokolinga gwate oseka ndaba ekisiikirize ky'omuntu sooka ogyeko wabweru bali wabweru bayingidde mu kikome era ndaba ekisiikirize ky'omuntu wano eno ku mulyango sooka olindeko
anti munange etaala nzigyeko munaye naye abalala bali muno. Wanje ya wasirise naye babadde bakyeka bakyali bweru ku geeti naye abaddeko wano ekituufu siryokke naye bino ebinyampo kireka biri awo wabweru.
naye mama bo tebabagambako nti bo tebabagambako. Nja kuyiira omuntu enkali mu mukamwa. Oba gwalayo.